ng'okutambuza ku buli omusalaba kuwedde abakkiriza mu Kristo bonna bakungaanidde ku kisaawe kya Kampala mukadde okwetaba mu kusaba wakati mu kukola ebyennyimba. Mu kubuulira Ssaabalabirizi Stanley Ntagali agambye nti ekyaleeta Yesu kwe kussaawo olutindo wakati w'omwana w'omuntu ne Katonda. Agambye nti abantu bangi babonaabona naye Yesu yajja ku lwabwe era ebikolwa eby'okweyagaliza n'omululu nti bivaamu nguzi nga mu kiseera kino eri buli wamu. So when you hear people talk of corruption, which has increased, it has penetrated every sphere of our lives, social and economic, it is because of self-centeredness and greed. So let me say it again. Selfishness plus greed, you get a result of corruption. Ntagali ategeezezza nti Yesu yajja okuleeta emirembe, okwagala n'okutabagana, era nti amaka mangi ageeyawuddemu olw'obutabanguko. Because in some countries, domestic violence continues. Children are suffering and youth, women, there are many widows and orphans because their husbands are killed or their fathers are killed innocently because even someone has a phone or a motorcycle, killing, murdering, stealing or continue in our community. Yes, Abasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga nga ye ssentebe wa Uganda Joint Christian Council ekibiina ekitabenzikiriza agamba nti ekyaleeta Yesu kwe kununula n'obumu eri buli muntu. Agambye nti eggwanga eririmu okubonaabona lireeta ebiwundu bingi ebitawona ku mitima gy'abantu. Wano mubaka wa Kalungu West Gonzaga Sewungu akolimidde ensala y'abalamuzi ba kkooti ensukulumu eyalemezaawo etteeka ery'okuggyawo ekkomo ku myaka gya pulezidenti. From East African Court nojja mu kooti Supreme Court n'oleeta ruling ng'eyo kiswaza nyonyo eyo yatuswaziza. Abubatuusa yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.